Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka 2019 nga lunaku olw'Essande olwa Ssabbiiti ewedde, Ssebulime Ronald ng'onatemera myaka egy'obukulu 39 era nga mutuuze w'e Nakabugo yakubibwa amasasi era nga bamutta be basiikale ba poliisi y'eggwanga Uganda nga bali bamulanga okuwondera emmotoka eya minisita w'ebyempuliziganya ne tekinologiya Eriyoosi Nantaba. Nendaba pikipiki omusajja nga yeesabise okuva ku mutwe paka wansi ayambadde black pikipiki nga sports. Okuva Ssebulime Ronald lwe yattibwa, abantu abatali bamu n'okusinga eddala b'eŋŋanda baavaayo okulaga obutali mativu n'engeri Ssebulime gye yattiddwamu nga bagamba nti omuntu waabwe yali alangibwa bwemage kubanga yali agenda kukyalira abaana be abali basomera mu kitundu eky'Ekabimbiri ku luguudo luno. Kyalo mikwano gye abamumanyi tulina omuweera testimony kubanga tabadde na ziro yonna y'omuntu atayomba y'omuntu omutiitizi ng'ate musajja okuwulira ebintu ebyo bye bamugesseeko ne bamugattako ebitali biveeyo bwebanga yetondere eggwanga n'ekyalo kino kuba kati balinga batugamba mbu tulina omutujju omuntu waffe abadde innocent baveeyo balaga eggwanga nti omuntu ddala mutuufu yabadde innocent emitima gy'abantu ku kyalo kuno gyekkakane kuba tusigale tunyoleddwa nnyo kubanga ffe temuyinaako kintu kyonna. Olunaku olw'eggulo Ssebulime Ronald yaziikiddwa ku bijja bya bajjajja be mu bitundu eby'omubende wano munda mu ggwanga erya Uganda. Wabula wadde wakayita akaseera katono nnyo nga amaze okumalirizaako ettaka, omwogezi wa poliisi y'eggwanga Uganda Fred Enanga n'avaayo n'ayita olukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe yasinze n'ategeeza nti Ssebulime Ronald baamuttira bwemage era nti ensonga ze baakuzikwatanga butemu era ne yeekokkola poliisi ey'omu bitundu eby'Ennagalama era ng'ono yeekokkodde n'abasirikale ba poliisi abasooka okumuwa amawulire ng'agamba bawabya poliisi ey'eggwanga erya Uganda. Kituufu nti ono omusirikale waffe omu yali akulira 99 eno gwe bayitako ka komanda yamusikayo oluvannyuma lw'okuwanyisiganya ebigambo awo ebitonotono ebitujja bibategeeza n'amukuba amasasi 2 agasobola okumuggya mu bulamu obw'ensi eno kitalo nnyo. Naye ng'okusookera ddala bano tubavunaana olw'okugezaako okusirikira okugezaako okukweka obujulizi n'okuwabya bakomanda baabwe oluvannyuma lw'okubawa amawulire agaali amafuukuule agaali amajingirire nti baakuba Ronald Ssebulime amasasi ng'agezaako okutoloka. Twatutte ensawo gye yabadde akutte ng'ekizibiti era mwabaddemu ebyokunywa n'ebyokulya bye tusuubira nti yabadde atwalira abaana. Olunaku olwaleero KSTV etambuddeko mu bitundu eby'enjawulo era nga bannayuganda abatali bamu bayogedde ku nsonga za Ssebulime ne poliisi okuvaayo n'ekkiriza nti ye yamutemudde. Bakozesezza obunafu. Poliisi eyayolesezza nnyo obunafu. Oli waba yaze n'alipootinga nti babadde bangoberera. Poliisi oshutinga otya okuba omuntu ng'oli ye kennyini takubye. Kibi okukkiriza. Ekifaananyi kiraze kiraga nti obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo alina obuvunaanyizibwa eri abantu. Newankubadde poliisi y'eggwanga yakkiriza nti yatemula Ssebulime mu butali bugenderevu yeeyamye okuliyirira ab'enjuye ensimbi wabula kino abatali bamu bategeezezza nti yandisaanye kutunuulira nnyo nsonga za kusomesa baana kubanga Ssebulime alina bye yalese nga bakyasoma. Famire bakola ne gavumenti endagaano empandiike ekyo kisobola okuyambako okulaba nti abaana bano banasobola okufunako obuweerero n'okufuna bakina abayamba. Simanyi nti abantu abaana be banasobola okufunamu nga bandi sobola okufunanga taata waabwe waali. Naye kye balina okukola basooke bakwate ssente oba basasula za myaka abaana basoma mu masomero. Ssente zonna zisasulibwe mu masomero manyi nti wa myaka 10 omwana n'aba asomera wano okusinga okugamba nti bajja bulabirako omwaka gumu oba 2 abaana babalekera tebaboneebone. Gavumenti bakeesi eyo bagala abantu badde obukadde babwe buti oba 5 oba mmeka ezo bakole investment esobola okubanga evamu akasente aka buli kaseera k'okuweera abaana okulabirira famire okusinga ogamba nti poliisi nga yennyini ejja kusobola okulabirira famire kisoboka ayinza kikolako emyaka 2. Poliisi eba n'emitawaana mingi egisiŋŋana obuzito nekino baba bakivudde ngulumba efamire okuyambi obuzimba babizimba engeri bajjamu akasente sobola okulabirira abaana. Bano era beebazizza omwogezi wa poliisi y'eggwanga Uganda Fred Enanga okuvaayo n'ayogera amazima kubanga bagamba gunsinze aliwa bitono.
yakoze okusooka okwebaza omwogezi wa poliisi mukulu Fred Enanga. Ensonga zino yazikwatidde ddala ng'omukulu omutendeke, engeri gy'adde akola statements ze ziraga nti ekifo ekyakisobola waitambalagafu ya statement. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.